Bobi Wine kyaddaaki avudde n'atabukira aba bonna abamuvuma ku social media biyina masawo ngenda bambi kutuusaako ate ye Kenzo akikoledde Rema Namakula byonna wamu ne Sheebah kalungi ngenda bambi kutuusaako masawo naye nga kansooka okwebaza gwe n'omulungi asubscribinga ku Wonder Boy UG ti darling wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naawe tanayo kusubscribinga mukwano beera ng'osubscribinga konna ku notification bell ate tubeere nga bugire tuteekayo mukwano gwasuka ozifuna naye nga genda maaso mbadde nkusaba ka video kano kampereka like ati kasobola okubanga keyongerayo naye nga serabidde ababiva organic ono ng'akozesa eddagala ly'obutonde kukujjanjaba oba olina kirwadde ki beera ng'omukonako ku nnamba ey'essimu wansi awo ate abeere ng'akukolako ate ye Hajat Kalodda akugamba akulombera edduwa ebintu bye byonna ne biba nga bitambula bulungi obesobola omukonako ku nnamba eyo wansi awo ate n'abeera ng'akuyamba naye nga nkutandikiddewo butereevu omanyi olunaku olwaleero mazaalibwa ga Aliya era nga bantu bangi bavuze nga bagamba mbu era balinze Kenzo naye apostinge ku Aliya lwansonga ne Rema abadde nga apostingani Maya naye bannange ba social media in-laws temwewumuza kakati apostinga Aliya singa abadde Ssebunya ya postinga Maya ogamba kale naye nga nkujjeyo ejo olunaku regulo Kenzo yavuddeyo n'agamba nti ayise Rema Namakula ku kivulu kye wamu ne famire yo yonna bw'anaaba nga tasobodde kuyimba ku stage asobola okujja ate n'aba ng'akola ki ng'atulawo butuuzi ababookingidde emmezi yabwe ebanaatuula buli kimu bw'anaaba nga tasobodde kuyimba naye nga ye Kenzo yalabise okuba nga yamuyise bulungi ku kivulu so ekiri eri ye Rema Namakula okujja ku kivulu oba obutajja kinaasinzira okuva mu ye naye nga nkujjeyo eyo ate ye omuyimbi Sheebah kalungi anti atulambuza ku makage olunaku olwaleero anti ng'atulaga ebintu by'alina mu nnyumba wamu nezi awadi zakola ki ze yakafuna naye nagamba zonna awadi azifunye naye abuzayo awadi nga 2 zayagala yeyo eya Grammy waliwo n'endala naye nga mukyala wa ddembe nnyo omukyala ali free bogezaako mutegeera ate naye akola ki alabika ng'akutegeera ye yagamba tayagala bintu bya nonsense agenda nakigenda kyovulaba nga talina mikwano mingi naye nga mu maaso awo nina bankutuusaako vidiyo ya mwana mulenzi ng'atunnyonnyola nti lwaki naye mazima damuvumanga Bobi Wine nga tavangayo okubbavuma bwentyo kankulekereka vidiyo atobeere ng'omwewulirirako. Dr. T Amale, you are a fool. Oli musiru, oli kabizzi, era totegeera. Ekikuvumisa abantu kiki? Gwakyasoose okubeera comedian, gwakyasoose okukola ku radio, njagala olwaleero nkusomese. Nze nga Eddie Mizaya, mpagidde Nyalemu okumala emyaka 20. Ne sivuma bantu, sityoboola bantu, buli muntu alina eddembe lye. Naye Bobi Wine yakukola ki? N'omuvuma ku Monday, n'omuvuma ku Tuesday, paka ku Monday, okuva ku makya paka olw'eggulo. Dr. T Amale wagenda n'ovuma bannayuganda ffenna abakolera ebweru w'eggwanga nti tetutegeera tuli basiru twaleka ssente mu Uganda twali twagala kukola nga twagala bintu bya bwereere era n'otwewaanirako nga bw'ovuga Benz. Naye njagala nkubuulire Dr. T Amale oli kabizzi. Radio ekwewaanya nze natandika okukola ku radio nga nina emyaka 17. Nakolanga ku Top Radio ewa Pastor Jackson Ssenyonga nga radio eri naggulu nga nina emyaka 17. Nze munnayuganda omuto eyasooka okukola ku radio nga nsasulwa omusaala. Okay? Kyenjagala okukulaga nti si ggwe asoose okukola ku radio okumanyiira abantu. Si ggwe asoose okubeera comedian okumanyiira abantu. Naye njagala nkukakase kino era njagala okitegeere nti bannayuganda bakulinze bagenda kucelebratinga nga akabwa. Bagenda kucelebratinga nga embizzi. I tell you. Kubanga kasajja gwe omazeemu abantu ebitiibwa. Buli muntu yenna omuvuma. Buli muntu yenna omumalamu ekitiibwa. Buli muntu yenna omutyoboola. Otyobodde Bobi Wine olinga gwe baapatana. Oba okitegeera okuva ku baana be mukyala we famire mikwano gye ye kennyini. Bobi Wine yakukola ki? Bobi Wine mwenkana. Njagala nkubuulire Dr. T. Olowooza mu NRM temuliimu bawagizi ba NRM naye nga mikwano gya Bobi Wine obanga mikwano gy'abantu bonna abali mu opposition. Igwe olowooza gwe watandika NRM si ggwe. Nze nkugambye nali omukulembeze w'abavubuka mu Mityana Town Council
council number naye siina muntu gwe ntyoboola siina muntu gwe nvuma buli muntu alina okubeera n'ekitiibwa kye kola emirimu gyo nga bw'olina okugikola ofune akawogo olabirire nnyoko lekerawo okututyoboola lekerawo okutumanyiira nkubuulira njagala otwala ekyokulabirako abantu bonna abalowoozeza nti no bakitalo NRM yatandikibwawo emyaka gye tutamanyi nze sigimanyi naye ate bangi abalimu nga bakolagana n'abantu bonna toli wa kitalo kabiziggwe toli wa kitalo maziggwe toli wa kitalo kawuuta ggwe weegendereze byoyogera sigwasoso okukola ku radio oba okubeera celebrity oba comedian